weewaawo olutambi lw'okuwoolera lukolezebwa ne Nakasanja, naye njagala okubategeeza nti olunaku olwaleero tutabaganyeeko ate gatutabye tatta wa ggwanga. Amasaŋŋanzira gatta agazimbako n'omubuuzibwa. Ne muli mutya abalungi yonna gye musinziira okutulaba n'okutugoberera wano ku Olulasange Online TV, abali mu Masosolima, mu Butaalitali, mu Malumambogo, abali ku Mikumbo, abali ku Mpero, n'abawangaalira ku nkingizi z'ebibuga wamu n'abo abawangaalira mu bibuga. Muli mutya abalungi, mwebale kwekuumirayo mukutu gwaffe guno Olulasange ye, mwebale kutugoberera, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mutukola bulungi nnyo buli lwe mugoberera. Ate naddala mmwe abasubscribinga, abalikinga, abakomentinga, abasharinga, buli tuteekayo omusomo n'okola ki, n'olikinga, n'okomentinga, obeera wanjawulo ddala. N'olwekyo njagala okubeebaza, ogutaliko mpera kugenda na kwebaza, mwebale nnyo. Mugende ddala mu maaso nno n'okukola ekintu ekifaananako bwe kityo. Mugende ddala mu maaso n'okutulayikinga, mugende ddala mu maaso n'okusharinga emisomo gyaffe, mugende ddala mu maaso n'okutambuza obubaka obw'enjawulo buno nga tusomesa abantu, mugende ddala mu maaso n'okuzigirira abantu omukutu gwaffe guno. Eno ye channel yaffe Olulasange Online TV, ye channel yaffe we tusinziira okukuba embwa ne ziboggola, ate kwe tusinziira okutambuliza olulimi luno on'okulubunyisa wonna mutala ku mutala nga lutambula luti mu kibwezi okufaananako omuyonga. Mu ngeri eyo nno mmwe muli banjawulo nnyo, tubeebaza. Musse empogo n'olwalo munaatungira ku luuzi kuba ezitali ntunge ziwubira, ate munnange mujja wano nga musuubirawo, era nga munnange mwetimba bujumbi bwagenda ku bukukumbo n'alambula oba kuwa binoga nga asuubira okufuna oluusi lugolera, taviiramu awo. Waakiri oluusi asangako akataaguju ne wasanga mu nkusifu temuli kirimu, naye ayinza okubuukawo n'akataaguju kubanga awagwa ekinene watuukibwa. Tikabaka bwe yagwa nga tewatuukawo, ate awagwa ekku tewabula kalondererwa. Nze musomesa Munabusiro Sava Bossa Musisi Nseregganyikaawo nawo Sengule 2022. Omulasange ye mbajjukiza ebitabo bino bye nawandiika. Ekitabo Olulasange nakibawandiikira, kitabo kirungi nnyo ddala, mukinoonyeeko. Nabawandiikira ekitabo ekiyitibwa Bassekabaka b'ensi muwawa, nakyo mukinoonyeeko, kya mitwalo 3. Olulasange kya mitwalo 10, Bassekabaka b'ensi muwawa kya mitwalo wagenda beegi 3. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebe ogwokubiri kya mitwalo 3. Bitegedde, Bassekabaka b'ensi muwawa 3, olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi mitwalo 3, effumbekero ly'ebisoko bya Sengule 2022 mitwalo 3, Olulasange ye mitwalo 10. Ebitabo ebyo byonna byonna byetaaga. Kati waliwo ate ekipya ekyakafuluma bakiyita enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba. Enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba. Enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba. Ebitabo ebyo bannange mubyetaaga. Ekitabo kino ekyakafuluma kipya kiba kya mitwalo 6. Ekitabo kino ekyakafuluma kipya nnyo era nga bwe mbategeezeza bakiyita enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba kya mitwalo 6. Kinoonyeeko obeere omu ku bannamukisa abasooka okukisomako nga kyakafuluma kya mitwalo 6. Oyita ku 0718599 oyita ku 0718599 ofune ekitabo ekyo ekyakafuluma kyenjogerako. Obeere namukisa ate naawe ebintu bitambulire bulungi. Bakita enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba. Kitabo kirungi nnyo. N'ebino ebirala byonna nzize mbawandiikira, kati ogwamwe gwakuwagira. Gwaffe kusomesa tukoze buli omu akolera luwalo lwe, era buli omu alimu olubimbi lwe, mmwe muwagire ate ffe nga tusomesa. Kakati ekirala olwaleero ndeese enjogera egamba nti okusalawo eggoye omuwabutwa lye yasalirawo ebubiro. Era mulabye nnyo abantu bangi nga bakozesa ekisooka ekyo naye nga tebamanyi makulu gaakyo oba wagye kyava. Okusalawo eggoye omuwabutwa lye yasalirawo ebubiro. Okusalawo eggoye omuwabutwa lye yasalirawo ebubiro kitegeeza ki? Kakati mu biro ebyedda kigambibwa waaliwo omusajja eyo mu Kyaggwe eyo
yali amanyikiddwa nnyo mu kuwa abantu obutwa nga abawa obutwa ate nga n'obulogo mulogo n'olwekyo abantu baafa ku lulwe naye ekiseera kyatuuka ne beevaamu ne bamukwata baali bamutwala okumuwozesa nga bamutwala okumuwozesa naye bwe baba batuuka ebubiro ku mugga ebubiro ne yeesimatula ku baali bamukute n'agwa mu mugga kati bwe yagwa mu mugga kitegeeza nti yali asazze omusango gwali gugenda omusalirwa nga atuuse eri mangu ago yali agusaze mangu teyalinda ekyali kitegeeza nti n'omusango yali agukiriza nti yali agukoze baali tebamuwaayiriza buwaayiriza n'olwekyo okuva olwo ne batandikawo enjogera egamba nti gundi amazeewo eggoye oba asaze eggoye okusalawo eggoye kitegeeza kuteekawo ekintu obukakafu oba okubeera nga okusalawo okuteekeddwawo tekuliimu kubuusibwa ntegerekese bulungi ndowooza bwe nnyinnyonnyodde bwe ntyo kwe kuteekawo okusalawo okutaliimu kubuusibwa kwonna nga tewali wasigadde akibuusabuusa kwe kusalawo eggoye oba waliwo ensonga katugeze ebadde eremye beeganye oli najja n'agikutulira ddala n'agijja mu ddiiro wera tuli wano tunoonya kituzzaako tetumanyi naye kati wazze taata bwazze asazeewo eggoye omuwa butali yasalirawo ebubiro n'olwekyo ge makulu g'ekisoko ekyo ate era yennono yaakyo eyo gye kyava eyo yensibuko yaakyo mikwano gyaffe mutugoberere nnyo ku YouTube Munnabusiro n'Olulasangeye ku TikTok Sengule 222 ku Facebook page yaffe eyitibwa Olulasangeye okyetaaga kino obyetaaga bino kale mwebale nnyo mwebayire ddala kambasiibule bannange kubanga wadde azinda ku ntujjo afuuyibwa mpaawoddu naye ate munnange ekkubo litemwa mukulu nga tebannabagoba akaddeko kakombye mu kyekkobe ky'ettungulu kiwoomerera kajuuse nnyo kagamba nti munnange bwe nnolowooza nti bw'onoosuukira ng'omwenge omusunze siikambagge ng'embidde empaatirewo konze nange siibirinde kambifuule nakyomu ng'ekiwendo kya mukannyinimu kubanga ekyamazima omugenyi atagenda ayinza okuba alinda mizizima ebigambo bingi empapula ntono nga taakumalireyo olwaleero kankomekere wano emboozi eya Ssebadduka nkindikira oluwayo kawanko akindikira empuwa ku mutaliko ye ate munnange bwe bakutenda okudduka ate oyisa woosula era ne gwe batenda okukomagatakomaga nsambya ebigambo bwe bityo maluma tegagwa mu kamwa obyeresa n'obibuukako nga munnange embwa bwe yabuuka ku nseko oba n'obisiibula omusota gwasiibula bwoya naye nga mwebale okugoberera abasubscribinze ku YouTube channel mwebale nnyo abatunoonyeza ku TikTok mwebale nnyo YouTube yaffe Munnabusiro n'Olulasangeye Facebook yaffe Olulasangeye eyo ye page Olulasangeye WhatsApp tubaayo ayagala okuteeka ku mukutu gwa WhatsApp era yita ku WhatsApp gye nasomye +256 781 599 343 naawe ayagala okugula ku bitabo obanguke n'abaana bo babanguke abamasomero abaana banatera okuddamu okusoma gula ebitabo ebyo biteeke mu munnange biteekeko mugundi mu library y'essomero abaana kibayambeko n'abasomesa basomesa olulimi Oluganda kijja kubanguyiza weewaawo kale mwebale nnyo mwebayire ddala ab'enkajja ab'enakatu ab'entamwe ejaliire ab'ebyokulya abalungi emirimu bakajita bakakasiye ndibabira kajebira ndibamu okulya n'embali yowe emyoyo bannange ndibabira entunge tiribogo muwangale buvule kubanga obutuba bwogokko olw'embuyaga mujjanga okwenkuba kubanga nakibenge yatumalira ebyalo nange mbagazesere kirungi mweraba